bagamba gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi. So kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze, maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka, bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazze negwawo naye si nkulu. Ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwimbi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kiri nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi. Yaman mukuyita ku mitimbagano okwo neweetondera abawagizi bo ne muyimbi munno, wafunyeko response yonna bo abakwatibwa bateebwa mu mbeera ng'eyo because kigambye waliwo abakwatibwa ne batwalibwa wewaawo ye yadduka ku kabangali like kangalu? Nedda embeera eyo giraba nze siri wa poliisi, nze n'okundaba nga neetaba mu mbeera eyo ku kabangali baali bamutwala nga si ti olwange yalina embeera ye endala emunoonyeseza era nze awo bondaba bubuuza baaliwo nali ngezaako muyamba kitegeera nga ngamba muyimbi asiba omusobola n'omukubira essimu n'akola ki, but that was the only issue. Ze simanyi bulamu bwe bulala, kimanyi nti twafuna obutakkaanya bwavaamu ekifo ekyali kirungi naye ebyo byali bintu bye biki birala. Nze sirina muntu yenna yankozeeko mbu musango, sirina muntu gwe nsobola kukwata kusiba ne bogenda ku poliisi, sirinaayo reference yonna. Nze ate n'ekirala nze nzikirizaganya yange, nze ndi musajja nange saakulira mu kikomera, nange nava mu ghetto lwakuba bagamba ghetto teriiko kikomera naye si kyangu kyagitolokamu kubanga ogivaamu eba mindset. Kakati just era ekyabaddewo nti nange ninga eyalaze nti nkyalina mindset ate nga mbadde nsubira okuba nga nze nafuna mindset eyinza okuba nga natoloka mu kikomera ekyo. Kakati mu mbeera eyo nze nzikiriza yange ngaabamanyi, nze sinze muntu agende nnyo okuwaabawaaba ku poliisi. Nze mbiriivinga nti bibyo bimu kubisembayo naye abantu ng'abantu wabaawo entegeragana esobola okukola ki okutuusibwawo. Kankubulire ne example, ghetto eyo giraba erina committees, waliwo committees nyingi ezisobola kugamba kyengeza kugamba omuntu yenna bw'aba nga alina ensasage gye yakoze oba ebyo bibye naani ne poliisi si byange naye nze ebyange naye ensobi yange kuba sijja kudda mu nsonga nti naye yakoze kino naye nakoza kino nange nekola. Nedda, mba siri mwenkanya, mba siri musajja kimala kubanga nze ndi ku kyennakoze, kubanga kyennakoze nze nakikoze era kyennakoze si kirungi era nkyetonda ku lw'abangi, ku lwa industry, ku lulwe, ku lwa mikwano gyange. Kyeyakoze oba ani omulala ekyo kyani kikye era be baakutta abo bonna bawayiriza bagamba osimanya yakutte simanya, nze siri wa poliisi ate siina basi bagamba onenya sitaani okukema naye nga bwe yali akukema yakusangawa. Tufube nnyo okwewala ebifo byomanyidde ddala nti naye wennyini waliwo engeri gye tweyisaamu ffenna emukyukamu ndowooza naye ng'ebigambo byange byebyo. Nze kyengezaako bagamba bonna abo abalala n'ebigondi byabwe actually twakasagala kuyingira nnyo the whole detail but the whole detail eno embeera
lwakuba nti abantu abatwetoloola bano oli ajja esimu amasimu gajja azino nene embeera yabadde sijja gattako bigambo sijja kunnyonnyola bingi kubanga ekituufu kiri nti ne bw'okikyusa ne bw'okizaawa nasobezza ate kyagenze singa nsobola okukizza nandikizizza naye ate tebakugattako bino birala yes gwolaze omutima ogwa resilience because waissuinze n'apology ate ng'olina n'ekivulu but mu kamwa ke ng'ayogerako n'abamu ku bamawulire nga nange mweri yagambye ffenna tuli ba streets ze zijja otulamula ghettos si nsanyufu according ku bo tulaba ne baana ezimu z'oteddemu ssente zisikambulwayo sinakindi yaŋŋambye mu kamwa ke akwagalamu mu bbato omu ku omu yayali Keys muganda wange tugenda mu Love Fest tugogonga mwenda ekyenjagala okugamba nze Pallaso okugambye nze nga nze sirina buzibu naye sirina ng'omuntu naye mu Uganda omuzannyo gw'ebikonde mweguli bw'abanga awulira kyayoya wadde mbogenda n'afuna license ebintu ebiri professional n'ebirala ate n'ekirala ze nasalawo okolaba ze nerekereza kyonna kyenjagala nenkola abawagizi kyebaagala bw'abanga kyeyasabye ng'awulira ekyo nakyo professional solugenda ebyo byangu nafuna wali license nibafuna gloves netugamba nti nakivugo tugenda muggulawo amisi kigundo oba yanateekamu ssente ekyo kyangu abyakunyumirwa professional ogw'omuzannyo ekyo tekirina faida bw'aba akisabye naye ekirala ghetto nange sava kukikomera the streets media yes naye nze ebintu nabisookeramu nenzuula nti temuli faida era mu butakkaanya bwange naye obumu bwabadde mu kubeera nti nadde mugamba ebyo ebintu tebinaki faida kuba nalabye nga bivudde okutuuka ku balala nga bitandise n'okutuuka ku nze ate nga nze maybe nadde n'okuba omugumiikirizaamu okusinga obugumiikiriza bwe nayolesezza naye nze ebyo nabivaamu sibiriimu ndi muyimbi mu byemizannyo bw'abanga ati nti wabikonde nga bya mizannyo nti tutegeka biri professional wendi ekirala bannange just mbeera yampabyeko ng'omuntu naye katusabe embeereko eki eterere okujjako bantu bendaba bankunoonya bakama bange offices zange ziri Makindye Luwafu taxi wezikyukiriza team good music bwenna tubaaniriza abanoonya ku business abaagala okunyumyamu nange buli omu era ne bwenva wano nga ngenda mu ryaso wendaga mikwano gyange mwenna mbaaniriza ku Love Fest byabaddewo naye tetugenda kusula ku ekyo nzikiriza ensobi yange alina amaanyi agansonyiwa atagalina teri kyakola tugenderawo bakama bange Love Fest kyekivulu abawagizi bo bali secure batya because bawulira eggaali n'eggaali amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga
baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.